abantu bonna natunira Minister Balamu mukwano gwange omulamba nga neta manyi mateeka gansi gakolaki nti government ya South Africa tesobola kumalaga wayo referendum niwe abanga mukwano gwaibwe tesobola kumalaga wayo mu Malukiseka tesobola kumalaga kubanga those are activists balwanizi baidembe activists munsi yonna baba b'amaanyi kati yensoka tebakoze eki era bo bali protected we bali tebali nga bano badisani kasasa bakasodde bire kasodde yayize bire kasodde namulabe yazze baba twaye mu retreat ekyankwanzi ate ekyankwanzi kasodde yanonyeyo ki waliyo ki bona baba twaire abe South Africa lwaki era Helen commissioner Helen Seku yabasinka inera bayogera agenda bawa capital agenda kukola ki no basomesa kati abasomesa ki okwagala ensi yabwe wote bajibize kati osinga kasodde emuyimbi we Uganda okwagala ensi agomali ansimbi kati agezo kulanga futuja kakali asoka asomese fa bataja agala kale agezo kanga babukira ki trending kibi kya government ye butijo kulanga government yenyiga commissioner Helen Seku ezo sente zo miwa musoze bona basomesa ba South Africa omuntu oyafunira amagezi ekyago badisani kasasa ekyago bakasodde Uganda temwamu mu mulimu mutera job creation ndekera we emirimu ali megenda South Africa ogwo kwagala ensi bakusomesa busomesa okwagala ensi yo kiba kizaala kati zo kwagala eggwanga lyange ly'abaganda bamala kunsomesa mani kama ndi musajja muganda era nzenze kai na right yogera kugoracho kamba lumunjogera ebichamu abaganda byetukola because I'm muganda toina kunjigiriza kwagala banga lyange kitegeza abasiba nansi kati kuba kusomesa bati okwagala ensi yo Uganda oli na Uganda balina ku agoma lyansimbi ezo sindi bazikwate baziwe mwaba naku kati omusajja omukulu disani kasasa ngasoma mbu yagala Uganda gokwegata n'omukazi bamala kusomesa okwegata bakusomesa wali mtu katonda batasomesa tebasomesa muntu kwagala dini bali kuba kibakizaali baba budabuda ki bamulekwa tebabise mu South Africa bayise muki bali kwenda bayise muki muliro babonabona ne bakadama babonabona kati batekewo nyenyeno ne bakadama babasomesi nzembera kuba government ya gwanga lino sigana koze dazi factory ngali abantu abave ebweru ekibasumbuwa si kwagala nsi yange ekibasumbuwa bwavu baba yebavu ekibasumbuwa njala ekibasumbuwa sente obatereddewo kinga government ngabo wafunya amafuta genyenyezi banona funa nafo bakolya factory kale bakole factory ya sabuni bakasodde tebuli ave South Africa tumwadde takali abwere ne stack dange nakola factory lina badensubira mu government neka togende kya kwanza omuntu okumusoma ensi ye ngenche genda kusulangira kimugiyamba ki wali omwavu ayagala ensi ye mbulya wali omwavu ngaloza kyakulyanga aso musoke mutereze economy y'eggwanga bamala okutereza economy y'eggwanga muze mu patriotism kintu kyangu nnyo singa omuntu ali bulungi. You don't need to waste taxpayers money but tusomesa patriotism simanyi mwagala eggwanga basomesa so Malukiseka tajja kuida tagenda ku abasuubira afulana yakola tagenda kudda kubanga ensi zeeri zirina amateeka agazikola ki agazifuga kati kyembadde mbagamba tuli busy government ya President Museveni eri busy yonona sente tubebaza okukomyawo abantu abwe South Africa naye ekizibu kyabwe si kusoma ekizibu kyabwe bagenda kukola kinga bakomyewo ewaka bagenda kusurvivinga batene family zaabwe obatereddewo kigwe nga government oba tute ekyakwanza fine webali basomye omuntu omuyala asoma byasoma gwabeera nga mu kirasi nenjala ekuluma wakwata nga byosoma that is time wastage nze bampe eggwanga lino ndifuge nditereze nze nsobola otereza eggwanga lino because I know what people want and wesimbewo ate kakati nze bampe nze gaba na Uganda bagaye katwagala bajja tufuge mukata eggwanga nditereza myaka ebiri kati ezo okujjayo abantu abo South Africa banafunyedde ettaka ba government eyina ettaka government eyina ebibira noga buli bantu betunajjanga ebweru bano bajja kutuukiranga ate osaba na Uganda bangi abali ebweru just poor planning yensi yerese abantu okumulwa emirimu ne baddukire South Africa kati kankuyigiza kino wako omwana wo nowabanga muwala wo nagende South Africa omwegananga South Africa bayigayo ebintu bisatu bubbi bulimba na bwenzi South Africa yensi ya Africa esinga okuba enkolobere ne waba muganda wo nga bakuzala naye nagende South Africa afuuka mafia nga mulimba n'obutemu ne waba bakuzala ne muganda wo nagende South Africa gwampulira ku busoga lyo radio kitegeeza mubbi teri mu South Africa banga bagenda mu nsi erimu abantu bali abatasoma abantu ababisi ne befula abasawo abaganda befula abasawo abaganda omu South Africa kyangu nnyo okumulima togenda kuzaala gonya n'akikkiriza
Eriense efugibwa kyovanga ne sirimu asinga South Africa efugibwa bwenzi. South Africa balungi nnyo ate bangu bakukkiriza. South Africa babbi nnyo ate bangu bakumanipulatinga. Era omuntu oyina wageranga South Africa mwesonyiwe. Towesiganga muntu yalinnyako South Africa. Omuntu golina okwesiga yowe Canada, USA, London, UK. Bayina embeera z'abazungu si bafuna abazungu bali straight. Naye South Africa mwensi gye bagendamu yababbi. Kyobala lwaki bino ebizulu bibakuba. Babifera nnyo, babigaggawalamu nnyo, babirima nti balina emikisa. Babirima nti basawo baganda. Babizaddemu abaana bukati byakowa bannansi. Byekyawa. Kubanga ba Nigeria babbi nnyo, kubanga ba Nigeria babakubye nnyo. Nti munsi esinga abafere mu Africa bagiyita Nigeria. Era ne boli wasa omusajja mu Nigeria asoka n'akulaga love ku Africa yonna abantu abakazi bonna bakimanyi taba Nigeria bebasinga love. Kwa mu Nigeria yegonza gentleman akola buli kimu ninga akubala mu myaka 5 ejijja maaso. Kati ye South Africa zitumute South Africa zina mukwano gwange n'omu zene bogende South Africa ngoli muganda zena sister wange yagenda naye namujja ne mubemanyi sona mukubira kuba manyi yayononeka. Yes, nyononefu. So bajatandikirawo. Government yabalese ereba yambe ebawe ekyo kutandikira. Kune nabo basajja bakulu. Ibanga lyonna babadde nga bakola sente badde baziteekawo. Baana bato. Kale ogenze odudisane kacho mutoyi nayo capital. Mbaba tonda kubona abo na mbadde museving nga mistake. Nabo tubatusumbuwa nabo. Ne bana Uganda bayina ebizibu. Tugenda kumunyamu oguddamu. Ero yende bageni. Miriam Matembe. Eso na Miriam Matembe. Akati kansokere ku speech ya president w'eggwanga. Speech ya president w'eggwanga. Ngosalya obyo okola. Okulembeze w'eggwanga nakola bejjo ng'oyogera State of National Address. Tukwebaza otowa speech. Ne speech bakufeedinga information etali ntuufu. Bajoli ku abifuli mu speech ya president. Ati zinyi njogera sigoyogera. Nga sigompa ebyokugera. Ebinjogera bya mukasali. President w'eggwanga aba opposition tebalina capacity etataganya bujuizi. Mwami Museveni ngandi ku TV kankubwa amawulire. Bayinza okuba kwa amawulire mafu. Opposition yesinga obwavu. Oluku speech yakoze ido yagambye nti aba opposition bwe tubata bajja kugulirira bajja kutataganya obujulizi. President Museveni yene yakuwa amawulire nti opposition ina amaanyi agatataganya kooti agatataganya omusango yakulimba kati mukasanze ekyogera. Ekisooka opposition ya wano njavu. Ekyokubiri lwaki bana ebitongole byotesiga kitegeeza gwe ng'omukulu z'ebitongole byo nga tebasobola kubigulirira nga tebisobola kulyanguzi. Ekireeta ekyo gwe ng'omukulembeze osanga abalamuzi bafuna omusaala mutono, osanga abaserikale bafuna omusaala mutono. Ekisooka okitunulemu olabe ngenda kuyamba ati abantu bano nga bajja ne walajja bagulire tajja kugula. Yagambye bawa beyiro abantu no beyiro. Ekiweesa abantu beyiro nti mwagaana okukola kibayita institution empowering. Nti omulamuzi ajja n'atulamusanga ng'agenda kusala omusango wa $1,000,000 ng'omusala afuna $2,000,000. Era jagenda noono amuwadde ssente kwa nabo bantu nga gwe president. Ekizibu ky'eggwanga kye nalabye bantu abaliranye President Museveni abamukweka amazima. Oli ku speech? Ndi ku speech. Kwana munotize mtu tutali kwa opposition beyiro, ndi opposition batataganya emisango. Si kiwayo nti wali opposition ayina amaanyi okujjokanga kanga omulamuzi. Okujjokanga kanga witness. Bagazira gamani. Tubalina amaanyi. Era president bamulimba. Ekyo kya bulimba opposition teyina amaanyi gatataganya bujulizi. Ekyokusatu nawulidde agamba nti Dr. Besigye aganya okutrainingibwa mu kooti. Ekyo era buba bunafu bwa kitongole kyo General Museveni. Kati suspect omusibe atataganya ate ata kooti. Ekyokusatu anaagenda atya mu kooti nga baloya bonna tebaliwo. Oli musibe oli bamudiporting. Judiciary is an independent. Ate mpuliza kutuyogera byakabampani. Gamba na kyenjogera owulirizanga. Kati kubanga nayo nga president bamuwa information etakola ki? Dr. Besigye kimuganyi musango talina baloya. Ekyokubiri Dr. Besigye kimuganyi musango yayagala kibayita tulululingi osanga bayinza kuba bamuwayiriza. Omuntu asobola okugamba nti bajja muyeeka nga bajja tamalina kuba mungu ne batwalira president information nti bajja muyeekera naye nga bajja tamalina nabakuba kasaale. Ebyo nabikola kati Besigye aganjagala fair trial. Ontegedde bulungi. Ekyokuna
bagambye nawuliraga nti bangambye nti bizeemu abagamba nti bizeemu bwe wali ogenda mu nsiko President Museveni wagamba statement eno gijjukire nti ow'amagye akwata atya civilian ekibagamba okuddamu tebagambye nti bizeemu kuwambibwa munange no President Museveni bannayuganda be bantu abagondera amateeka ne boogera n'okwata omuntu n'osamoninga Lukwago n'omugamba agenda ku poliisi n'omutwala ekiwuli n'agenda ebuzira bannayuganda tebakigaanangako ekyo naye bagana brutal arrest nti kibi nnyo ow'amagye ate okukwata civilian bw'oba omanya nti bajjaziza omusango tompamba buwambi mu drone amwe senior citizen omusirikale ankubire essimu ngende ku CPS ngende nkole statement ontwale eruzira oba ontwale mu kooti teyakigaana kale bano abantu okugamba nti bizeemu kyowulira nti bizeemu engeri gye bakwatamu abasibe njamu engeri gye bakwatamu abasibe ate jje n'omuhozi yennyini n'abiteeka ku Twitter ntontumwambudde ate ayinza okuba nga ateekayo Photoshop naye that pain gye bagamba nti bizeemu kati president yeetaga abantu ab'amazima nkumubuulira amazima kubanga bwe wali ogenda mu nsiko wagamba Obote awamba abantu wagamba amagye gawamba abantu wagamba tugenza okumalawo ekibba ttaka tugenza okumalawo enguzi President Museveni Uganda teri gwe kenyini wakakwata speaker wa Mongi nga muli wanguzi wasibye obole lwanguzi ngamba oti ate enguzi tezeemu otegedde bulungi gwe kenyini edda ng'omusirikale wa poliisi omujasa okukuba omuntu oli Museveni wedda ng'ayinza n'omukuba amasasi kubanga amaanyi gonna bannansi bonna bangamba nga president azizza empisa mu magye ne bawamba abantu ennaku zino ne babakuba empi ate babakubira nako ku kamera bye bagamba nti bizzeemu kyova nti abantu ab'obulabe mu ggwanga lino nkulaga Malibu ono ye mukyala wange gwe nalonda mu bangi gwe nayagala gwe nanona ewaabwe gwe neeyagalira era gwe ndi naye nina ensonga lwaki natwala ono atazaala nendekawo gwazaala era mwagala kitegeeza wali asalima kwe oganje walekawo anti ye waba alina interest kino kakimanye owulira kino kakimanye mukyala wange mwagala olwana otya kokola otya ate nakino njagala nkigambe ensi yonna nti ennyumba ya Janat era nga Salima yagizimba webale nnyo woba wagizimba kuwasana kulesa woli nekisirani nagiwono webale kuzimba nenjiwono webale kugizimba nenjiwono ono omwana ensonga lwaki tazaala nze sizaala yensonga lwaki nalekawo gwazaala nentwala atazaala omanyi lwaki toyingira byogenda kwogera kubeera oli kugamba mbu kabaweera olunaana gwe Salima kankubuulire wuliriza ddeno Salima newoonagenda ku musawo newoonagenda ku busawo obuwoomi bwa Janati bwantegula dde eddogo sisobola kwagala obuwoomi bwe bwantegula dde eddogo newogenda ku basawo bameka newogenda wa Mama Fina kuyambako sisobola kwagala konnezibeko kokolooyo sigenda kukwagala olina amalibu sigenda kukwagala olina amalibu ngenda na Janati lekera okwekwanira abaana abato abasajja abakuwasa sigenda kukwagala kokolotya ngenda na Janati lama soko osirike onayogera ekyama kubanga ajalowooza abantu talina ebyama byokitegeera ye talina kyama kyalina wabula ngenda mugamba Salima newootawaza kamulali sisobola kwagala njagala Janati newogula amannyo mukamwa sisobola kwagala njagala Janati njagala Janati newonagulira amannyo mukamwa mwagamba libugo ngenda kwagala Janati era gwe njagala ekyo kyo kikugamba kansirika yogere ekyama dena yogere awo weebalire ddala kati ddeno
bana abana ekibabuziza enzaalwa era baba waliyo omusawo omuganda yenno baseeka ayina edduwe y'amaanyi asaanye agenda akyalireko bana abaana famire y'abana abaana ababiri Rama ne mukazi we. Nze Rama yali mukwano gwange mwenna mukimanyi nga teri kyatanyumiza naye nze nnina emizi sinyumya nonsensi wange eri mukwano gwange. Kyovula batalina kyasobola kunvuma nga kinkwatako kuba Rama tamanyi kyenkola ne kata yambuza ng'okola mulimu ki nga talina kyamanyiko nze so Salima toyogera obwamalaya bw'obadde okola nali nasirika Salima mpeddeno vidiyo nga bakusokoola ddola mu busolo eyo vidiyo gyasi yaŋŋana okugita mpeddeno vidiyo nga bakusokoola ddola mu busolo vidiyo nga bakusokoola ddola mu busolo Salima kakati ddeno nteeka mu kinene enkwatulira ebyama kati oba oyagala byama nteeka mu kinene enkwatulira ebyama tondetera wallahi billahi tallahi mama wa Rama tayagala oyo mukazi ekirala mama wange tayagala Janati bulijjo nga sikimanyi ekirala mama wange nga tayagala nyazaala wa Rama ayina kye yakola omuntu n'amukolimira n'amugamba muwala we alifa zadde era n'amugamba ate ekyo wakimanyi otya oyagala muwala we azaale Kwe kulina ndeeta bujulizi njagala mpe mu bulimba nina n'obukakafu olwakiko mu myutinga amaleyo ulira obujulizi abeere mu myuti anze kuba kye njogera wallahi billahi tallahi ye yabinyumiza okufiira omwana wange Rama wallahi billahi tallah kati nantumbu nyazaala wa Rama mama wa Janati leka njogere tomanyiira nze kankulage nti mama wa Janati ayina omuntu gwe yamunyiiza n'amukolimira n'amugamba siri kusonyiwa paka nga oze n'onetondera oba omwana we alizaala ng'ogenze ne weebaka ne bbaawe kati Rama buzibu bw'ali kalina kwebaka ne nnyazaala wo ofuna omwana nteeka mu kinene ayina kwebaka ne nnyazaala wo ofuna omwana mu nsi deno nteeka mu kinene okufuna omwana nteeka mu kinene Rama ye yabinyumiza era Janati oba obujulizi Rama ye yabinyumiza sooka osirike tutambulira ku bujulizi deno nze ndi musajja musiraamu byonna wuliriza sooka mu myutinge kino kitabo kitukuvu tebakizannyiramu ate kati awo owaayidde nze ndeeta kitabo gwe sikutya ntya Katonda eyantonda deno mu myutinge mbaliriza kati standi yange mama wa Janati okuzaala kale tukitegedde kituufu kyoyogedde kati kanjogere tukitegedde kituufu mu myutinge deno ebintu bineno birikodingibwa era bigenda ku mitimbagano babiraba nga nkutte Qur'ani eno nga ndayira ntya Allah okukwata siyenta yange n'envulunga n'enfiiramu nga temulimu mukyala wange okutuula nemmange mu siyenta gye nnina neetuvulunga n'enfa ebigambo byayogera sibimanyiiko sibimugambangako bya bulimbe no Qur'ani tebagizannyiramu mwe sibatya ntya Katonda eyantonda era mbimenyawo nti abyogedde ye nga ye kwekaza mu byembadde njogera nga kale nawe kwata Qur'ani olayire nze ndayidde kwata Qur'ani olayire yino tebagirimbiramu kati tolaba nti owaayira kati deno tudde ku mulamwa nkutte Qur'ani eno ndayira ntya Allah byayogera byonna ayagala kwejjamikula awaayira kale kituufu kati kandeeta olugambo lwange kituufu webale nnyo olugambo lwo kati kandeeta olwange deno kyokubiri omuwala ono gwolaba akulira omulimu gwe yali akola ekkata yali yeetunda nze Salima sisobola kwebaka na mukazi yeetyoboola wali tolina mulimu okola wali malaya kata
gwe wali osubira nti Rama nali sobola okuwasa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.